po jako akawuwo ate wajja kusaba kyolina ate nga tetulina ku ssaawa nga 3 ez'akawooza masiga ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero abatuuze mu Lubaga ku mutala Kabuusu abawangalira mu zooni okuli Musigura ne Lule mu disitulikiti y'e Kampala be baguddemu ekyekango oluvannyuma lw'okulumbibwa abantu be bataategedde ne batandika okubaligita emigoba nte. Abasajja bakambwe tetumanyi buzibu ki tetumanyi ki naye nga tuli muweraliikirivu kati obudde bwonna tetumanyi babajja kwetuwuliddeko mbu n'emisana basobola okukola ki okujja. Abatuuze bategeeza nga ababakubye bwe bajjidde ku pikipiki ezisaba mu 10 ez'ekika kya bajaji boxer era nga bakwataganye n'emiggo kossa obubaawo bwe bagamba nti bwabaddeko n'emisumaali. Kaakati twabadde tuli awo ne ŋŋamba sisita wange oyo wa chips nemugamba yero ng'abantu bangi nga bali eri wansi abamu basikataniza abamu bali wali abali wali ng'abantu bangi katwadde tuli awo nga boda ziyingirawo boda zaate musanvu nga buli boda ejja erina abantu babiri beeweese ate nga naavuga wakumeka wakusatu babadde bambadde masiki nga bagakuba oli wamumbayo mani wali emmanga bazajja boda 3 nga kuliko abantu basatu nga bagala kuba ne bajja n'ebiggo n'emmundu naye omukazi ne bamulabula naggalawo bali ne badduka abo ababoda abagira ku piki. Naye basajja babadde okumanya babadde bakambwe kyeka babadde n'okubanga bakakuba todamutula kubadde bakuba yakirira bakuteeka mu ndowooza. Kiyinza okuganja abantu abo baze ne confidence baleete papapa kubanga olubuto lwasusse mu ssaawa irina okujja bazze baleeka. Bakira abakubi buli obwedda eyeetantala okutaasa nga naye bamwambalira nga ne difensi w'ekitundu kino Richard Semugoma olwazze okutaasa abatuuze be agamba nti bamukubye obubaawo bubiri ku mutwe era we yakomye okutegeera. Nabadde nveeno mangi nabadde ndyeno kati nempulirira abakola ki aboogerayogira abawuggana kati nze neŋŋenda nga ngenze kuggalawo eri mudaala kati nabadde nkyali awo bulijjo yavudde nankubawana kabaka abadde kabawo bakabadde kati nange saategedde kale bweyankubyawo nakomye nenkomawo nerisazeeyo emiryango. Waliwo n'omu ku baakubiddwa nga ye Joseph Kabunga ng'ono tusanze akyebise atutegeezezza nga bwe yawulidde oluyogaano nga kyamuwaliriza okutuukayo okumanya ogubadde nga wano naye tebaamutalizza. Bafulutuse wansi ku abamu abalala bajjidde ku bigere nga bwe nkugambye abadde bunduza abadde batumanyi obulungi ekyalo nti guno ne guno babadde ku bigere nga be bakuuma bali abajjidde ku booda nga bwogenda bwoti okutaasa obanga agudde omwamuki fena abasinga bwe bakubitwa agudde omwamuki kuba nga basazeko biri n'abalala ne bamunyeera ati nze enaku lwesinze nvena musale yansaliddeko emabega olwamaze wano difensi w'ekitundu kino Richard Semugoma wasinzidde n'akukulumira ab'ebyokwerinda obutasitukirangamu nga bawulidde ensonga nga zino. Kati nga abantu bali wewazeeko kati omukyala sika chipusi wali amuze defense abantu bali mu zooni y'omusigula genda otaase ndaba bayingira mu dduuka ly'abantu genda otaase abantu kati ekigambo yakiga nti defense enakomye bamusajja wewazeeko nga kyagala defense kimakubirawo akabawo wasaidye banyongera akawo wano nagudde bugubenti wansi kati mukugwa wansi ndio oluyoogaano nesigala nga nkyaluwulira abantu nga bakyalonanga bali ku oluyoogaano kati bageze okulaba nga abantu bakuŋŋaanye nnyo abantu babadde bangi banese okukuŋŋaana abadde ku piki zaabwe. Luuko Weyisigire ng'ono yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano agamba nti bano banyaguluzi abaagala ebiwedde kyokka nti poliisi ya Old Kampala wamu n'ey'e Lubaga batandise dda okubawenja. Old Kampala ne police post y'e Lubaga batandise okunoonyereza obulumbaganyi obwabaddewo e Kabuusu era nga waliwo n'ebitundu ebirala bwe tutegedde olunaku olwaleero nti nabo baabalumbye ng'ebba kuli awo nga abalumbaganyi bano batambulira ku piki era nga okusinziira ku batuuze baalabye piki 6. Kyokka Luuko alabudde abo bonna abakola okusussa mu budde bwa kafyu nti kati waliwo n'abakwate abagombeddwamu obwala abawera 3 kyokka nga bagenda nakuddamu okukola ebikwekweto kuba bodaboda abasussa mu budde obwalagirwa. Okulabula kw'embawa okulaba nti nno tebatambula budde bwa kiro kubeera tujja kusigala nga tubateebereza okuba nti no byenyigira mu bikolwa bino ebimenya amateeka. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Nga bwe bagamba nti yamba poliisi naye ekuyambe. Kati poliisi bw'eneeba eyambye
mu buli ngeri n'omuntu wa bulijjo tagenda kuyambibwa ate tagenda kufuna